Senkubugo oli musiru. Weta kubati boko mbutako obo obwakusewuka noddamu amagezi. Senkubugo you are stupid. Stupid. Yaka kinana Senkubuge. Okera ku discussing abana bosinga myaka. Gwe Senkubuge gwe. Eyese bone kuba president ne kuba mayor. It's a jagole kisiru. So you a shame to mankind. Hawani mga ngo chitani. Femonya, gamonya, nganya, nyobanya. Senkubuge you are stupid. Oswaza abasoma. Why don't you go to that program? Mwete musobola kola ko program ngate tulimu. Can't you make a shonegwa? Ngatoka semu manyaga abantu Senkubuge. Oshachi sinese binyo oluzati tegeera. Femonya. Wakali omunyo gwa nyoko kisirani. Amanya twagazimbira kuvuma abantu. Mulipira buli muntu akoze erinnya, buli omu akola erinnya mu mulipira. Gwe buli omu omuvuma, toyina mukwana. Fulu figo buli bwe mikwano tulayise kulemi. Laba babajjo bonna be watandika nabo. Bajja avuma abantu. Look at Bajjo. Sajja ina programu ze ku beat. Anya wana na Bajjo. Bala mugo watandika ne kati minister. Kisa kya mukama RDC. Gwe toswala. Bulabira mbya kisiru mpaka ddi. Olino yo Senkubugo akasajja akasiru. Muli balogo. Abamwe baliwa Senkubugo abana bo baliwa. Where are your children? Ono full figure ababi baliwa. Where are your children? Abana bamwe baliwa. Ngati maraga mu kamera. Where are your children? Ngati munayasabira babalala. Nze no Nelson we. Nja kujja okusolo timba kube. Mubulele je mundopa. Get my name out of your mouth. I'm not your son. I don't need any advice from you. Sagala kumanyira. I don't stay where you stay. We don't do some businesses. I'm here on social media on my own. Nina bafani bange. Bujengo namukolachi. Ukola TV mbuma. Bujengo nakolachi. We pastor nakolachi. Why are your workers every day talking about me? What did I do to you, Bujengo? Bakuba masasigo ndi spokesperson wo. Na ino ku defending Bujengo. Nze sagala kumanyira. Siwe gwa biragiro. Even my dad eyanzala tampacha kola. No. Nakolachi. Nze yakuba masasi. Everyday people Kasuku yamala kukubira Bujengo. Era ne webuzabuza. Didn't Kasuku call you over your workers? Fe pastor tukuwe chitibwa. We respect you and your wife. Nafe tusobola okuvuma ne mukazi wo Bujengo. But we respect you. Gamba kufuru figa ne Senkubuge. To stop what they are doing. Tetwaina ako buzibu. Eno Uganda banyini yo bano bana Uganda bomanyira. Era bote bali vawo. Uganda belongs to Ugandans. Full figure otubanyira ngani. Diro watandika nokutuwa amagezi gwe mazi. Full figure ompa amagezi kuchigwa. Wasomachi. Okujja ko kwegadanga ne Muganda. Wasomachi. Olya kusabiriza goli masiki. Olya ku bulango. Toyina kyoyina. Nawo dawo yasamya mu mwago gwe. Bakogera ko furufigo ina kizimbe ki. Ngocha apandise Makindi Joshua. Eri mu nzigota. Joshua Makindi. Enyumba yo ngato giraga. Furufiga wazimba. Omanyine sauza cement wezifanana gwe. Ochasula muzigo. Ne chumi gwata sulamu nebiswanka furufiga njagala otulage ewuwo. Lwaki videos zikolera kusula moto stoina waka. Osula kibuye. Wali bamalaya we betundira. Everybody knows. Toyina kyoyira oli munuwankadde. Mudawo bunina benzi mbusibanya nina Range Rover nga wazijja wa madam. Gwe malaya wazijja wagwe. Okulawa. Nebde une wefula nze nina full figure oli munuwankadde. Ezo videos zokolera mu motoka wali kusula motos. Notula mu benzi kubanga oli mu bondi ye motoka. Na nze no benzi yange gwe manyi benzi gwe wegula gwe. Manyi gwe ne bayimirira gwe nga bagula benzi gwe. Gwe fulungo gwe. Yali awusigalo gwe vuga benzi gwe. Na yerimba batakumanyi. Olimba nnyo full figure kyoli tokiri. Kyovula bo chikaka. O chikaka. Ko oli munaku. Ne kisembera yodda. Oli munaku pepepe. Munina benzi nga wajigulawa. Mboyina abasirikale abaliwa. Ngani abadeploying. Akeredde ku 10 nakerera kugwe nayogera ne ku pressure tetuganye ku pressure ya Sobya era ali eri je bamuteeka agondera amateeka ga court ge yamulagira lwacha akera muogerako ayagala bamuddemu
abada akera ku Steve ngagamba baho natto omuntu ewange ku faamu ayagala muvume ebiwanvu antwale mu komeransi be okiraba naye tojja kumfuna ate olumunako toyina kyonsinga nobonsiba nja kwegula nveyo olaba walemereddwa osiba sefuko omunaku ne 10 masikini kati gwe mbwabwe ogenda sibani ekyo kakikubuuza ne sefuko yamulemerera sefuko yakulemerera omwavu 10 masikini nakulemerera kati ate gwogenda siba mwana batamale emirundi obosi abao franka bilionia gwe wezule nyabo wetereze tuveeko toda mu tutisatisa mu nsiyafu fe tuli bana Uganda ate tulina contribution nene nnyo ku nsiyafu china TikTok aina page ya TikTok genda yo labe video basobola kupostinga video nga awana Museveni genda yo labe nga basobola postinga video ku page ya TikTok nga awana Sale Musale abagala ko mmere ya leero ate fe tuli postinga nga tubawagira nga tubaga ne tuogerako ebirungi gwe kikazi gwe twesonywe ekyo nkubulidde mwagenze wasale na abagoba mwabade mugenze kola obwabega ze Franka Sirika togere genda wa Genosale kola obwabega ngenda yo nga ndina appointment ekyo kankikubulire Genosale amanyi mama wange nona kuri ya faru manyi ne contribution yateka kurumberwa mama ajimanyi kati toddamu kutwasamira ekyo kikubulidde to tisa mu nsiyafu ekyo njagala gende wasale kola obwabega babagobye naye twesonywe nokera ku TV eyo TV ye bana TV lwachi je batuvumira ko TV chikache eyo nokera ngo tisa bana Uganda kumpewo yegwanga ku TV yegwanga gwe chikazi gwe twesonywe tuleke Uganda yafwe buli omwe nakwe munyigalurwe toina gogenda siba olaba bana omanyi bwe kyagambye search yagambye eki mbo nina fayiro nya nekigamba naye kati gwe naawe olinga amazi bampandikeko neyo okutaano kwakiringa amatako kubanga lwaki alinga amazi fayiro yaziwandiika sogolize kanko story yakwabira ojukira lunali ntambula nayo gakuwabidde twagende ekibuye ku poliisi waliwo omukyala bamuyita Katena obaye Katama obaye Katena nakwata video nateeka ku flash naswale yena guru obaye na guru eje balutwale ebintu by'abantu video basiteeka ku flash bamugamba fete tusobola kwata mwana watamale mirundi mwembanimba akerachi wakane ne bamugamba oyo mwana byayogera nabyo yoge wallahi billah ekyo sikulimba babitwala na gune bagana okukiriza kesi y'omusango go ne bagamba oyo junior byakola nawo byokola okiraba naliwo bwenti nga kyatambula naye nga mvuga motoka yange buli kimu ngakimbo atogenda sibani gwe mudongo gwe 10 yakulemye sefuko nakulema abavu abazibu ogenda siba mutano watamale mirundi yo osiba bawuze musirugo osiba ngani gwe toda muntu tisa ku TV eyo jokolako uburunaku wagenda kuno gamba natto omuntu oyino bujulizi nga nzito omuntu oyino yagamba mbu watto omuntu ayino bujulizi nga nzito omuntu embweyo singa mugula ko musango manyi bokristo nesina bude buwabiro oyo mudongo kuba nensi ya mumanyo wa yavuma Museveni na ata musiba kati zengenda muwabira mwagaza wano yafuma Kasuku Kasuku namala namwetondera kimanyira yamukubira simu namwetondera okiraba naye alikuwa na TikTok bali kumalaka emirembe toyina gojja kusiba Uganda yafu kati kyali kimanyi kitandise okumanyira Salumu kyakubira Salumu esimu ne kimugamba Salumu mpaako kyo buli muvubuka akimma kimugulako olutalo kyagala ntambya kirye musajja wattu kasajja katukantambi tekayomba ako kafulanga naye oyo omugazi mazi akagamba ntambi mpaako nina okukomba ensigo abana bono olwagano mulya fulu figa buli agano mulya amugulako olutalo oba yali ayagala lwepinga Kasuku bana oli mukazi tosobola kubeera naye ofuna feeling mubi kwanza natambulako naye bangali kitulanga embizi tosobola yima ngoli naye ekyo tebakulimba kibi nnyo kitunula bubi kirabika bubi kyafu okiraba kyafu kitunula bubi taddamu kutisa wana bana fe tuli bana Uganda tuli mu nsiyafu mbwa advisor wawa advisor wawa atula ku office ki advisor batula wali Kingdom wa Sudid siwe batula yes. wa yabeera wali wasula moto ngakola bwa bloka bwa motoka siwe abeera kitunda mayirungi kibeera unga kitunda mayirungi ngembizi blocking motoka wasula akola bwa bloka mbu president advisor wawa Museveni yakuteeka okugumaza kwa yali alaba ngo byokola abikoye nagamba bakati no mukolere ki atubulira afuna sente meko omusala mu government ya Museveni omusiro oyo twensonywe tuleke gogenda ku TV n'otutankula oyagala tukwanukule era nafu video zotwogera ko tuzisevinga video zitwapira omubbi nzina ziwagamba nti natto omuntu nzina era ngenda kuvuma mpaka kulira bubi bono okwata nange ngandete zange uwe batuleka ne full figure monsi nkwata makasi akasolo nenkajjako oba nene kuba akasabuni nkozesa na maji tiba kyetaaga ogule jirita zineze ebibiri ennene ezo kubeza ebibiri ziba z'amaanyi ojje mu bujja manege kuba kyagala kutulwepinga kyagala nnyo obuvubuka obuto bana kirabika bubi tosobola nako olaba nze kyatulanga mu motoka yange ye mabega ne targeting nga kisitamye naye nga ningasina ne kyenda bakiryawo bate kina na kasoro kibwe ekyo kyali kyagala kwata kakalamu tekiddamu kumanyira abantu taddamu kimanyira ate olaba ne 10 akisinga obulungi 10 osobola nakufuna feelings eno oyima nze full figure ne 10 nyima
Wallahi kine enkovu eno yo bana ekifa ngera bwe kifaanana mu mbugo n'omutima gwate bwe gufana kiyina omutima omubi Stani yeyo bana ikibazo ekyo bana kitufukide ekizibu oba ICC teraba omukazi nakera ku TV yegwanga ngabuna kuyewerera abana b'abantu TV teriko nyiniyo tekuliko CEO kukinga yogera ki lwaki batuvumira ku TV ye ekyo kyenebuuza naffe tujja muvuma naffe tujja muvuma muliro omukazi oyo ng'akerera ku bana b'abantu ng'atuvuma nga yasi naffe bugingo tujja muvuma mukazi oyo n'agenda ku TV bugingo n'agamba natta omuntu simanyi nali mubbi simanyi nabba abantu yagamba watta omuntu yagamba natta omuntu video zina ate obutali ebiri ng'akyogerera ku TV ya bugingo ali okwatulula asirise ayagala tuvume mukama we ayagala tukole ki lwaki omukazi oyo tatwesonyiwa Stani eyo omuntu omwesonyiwa avuma Sayimo musajja wattu Sayimo Kawalaata talina kye yamukola Kawalaata ng'abeera ku TV BBS ne ya Buganda nga tavuma abantu nga ye takyogera ku takivuma na kivuma lwaki ekikazi ekyo kiteremeddeko bugingo ate ng'abeera basirise buli lunaku akeera ku TV kwewerera baana bugingo ng'asirise kikazi ekyo kikolere kibana ijuni nyanze mpulira kwanza sola na kiwabira nobwo kiwabira toyira bijja gwaswala ati bwo kiwabira gwaswala ati tunonye plan B tujiteseze wano kuba plan A eyokuwaba eyo teriyo nze nja kukikulogera nja kiroga nkikyusa akasolo nkaze maaso kyetaaga kuloga bana n'otukolera ekyo oba otuyambye ngenda kikulogera naguze mmindi bagita nzokuka ekiro n'emmindi yange nga ndi butebwe nkuba ku mabina njagala nkiroge nga ate nva mu nnyuma Stani eyo ndaguze mmindi ya mitwe 3 kuloga kikazi ekyo ketulabe mpana ku 7 okufuwa emmindi otandika twetaaga ne ku live ng'ofuwa bwe tulabako kiro saawa 7 nga ndi bute eri emmindi bagitako emisango oyina gifuwa nga oli bwerere ofuwa bw'okuba ku mabina nugamba jjajja ekikazi kino njagala mukinoonemu omusaayi kijja kukalira mu buliri gwe kireke kiroge nze natandise okunywa emmindi kayeye yaginwanga Wisdom kaye ng'aloga ba YouTuber mmindi ya mitwe 3 bagitako emisango gye nnwa kati kuba bona okikwata ne bakikwata polisi zonna kizimanyi kijja kubira bahamu kikubire bani kiri wali kiwana hamu anti kimubeginga ate hamu nze nyenda kiroga nze ndeka naguze mmindi kiro saawa 7 naku 12 ekikazi ekyo kyetaaga kuloga tuyambo kirogere kubanga polisi tayina kyesobola kikola naye ffe tusiima abalamuzi bwana atukwata n'atuteekanga abalamuzi nga batusonyiwa ebyo byokka ffe tujja osigaza kivenvu nnyo njagala kivenvu nnyo mu mabeere kitegeere nti n'ensi endala kikazi kifuuse ekikazi kifuuse ekikazi simanyi nakumanya naye baŋŋambye abasawo baŋŋambye netaaga okisalako akaviiri nkiroge bulungi kati omanyi naye nnyina sindikayo simpoke akinsalire Kabata nkwegayidde oba yaga tugende mu maaso no Kabata oba yaga tugende mu maaso njagala manyi wakati wo olutalo lwo gwe ne Rama ne Jasi why bijja byogera Mafina ku siku live nedda Kabata nedda why lwaki muyombagana ne Rama n'oyombagana ne Jasi why Mafina ezi walabye ku video yange eyomba walabye ku video yange eyomba nakulaba lulingo ogamba nti tibabawa ssente baziwe gwozi baweereze mwalimu amanya g'abantu Mafina tonvumya Mafina tonvumya sula bulungi kale tujja kulabagana tunabyogera ku maca kale